Dr. Jose Chameleon olunaku olwajja asobodde okuba teyanjudde enteekateeka ye bwegenda okuba ate ng'etambula. Chameleon alina ekivulu, yali ategeeza nti omwezi ogw'omunaana alina konsati ye gye bayita ggwanga mugye, n'ategeeza nti egenda kuba ate ng'ejja n'agyongereyo paka omwaka ogujja ogwokubiri nga 10, era ng'ekivulu kino yakiguzizza omukyala bamuyita Mariam mutakubwa oba oyinza omuyita Bigi. Alina kampuni bagiyita Big Events, basobodde okuba ate nga baguze konsati eno eya Chameleon bagiyita ggwanga mugye. February nga 10, 2023 Chameleon bagera okuba ate nga akuba konsati ye. Emyaka gibadde gitambudde emyaka nga 10 nga ebivulu byonna omukulu gwe bayita Balamu balina endagaano gye bakola, bali mu kasaka kaabwe balina bye baatuukako ne Balamu ne bamuguza ebivulu ebyo paka era emyaka 10 we gyaggwako bwe gityo Balamu kyova olaba wa Chameleon talinya. Kati mu mbeera eyo omukyala gwe bayita Bigi owa Big Events oba oyinza omuyita Mariam mutakubwa yasobodde okuba ate nga aguze ekivulu kino. Press conference nga bwe yatambudde oyinza okwewuunya Chameleon press conference lwaki yagikoze obudde bukyali. Agamba nti alinawo tuwa zagendako mu nsi z'ebweru ate ayinza okukomawo obudde nga buli bize olw'ensonga nti ebivulu bingi nnyo ebitambula akadde kano. Yasobodde okuba ate nga akiteekawo akibalekemu kisobole okuba ate nga kitambula adde ku music we atambuze ensonga. Chameleon ajaguza emyaka 25 mu ndongo eggwanga Uganda. Byonna asobodde okuba ate nga abikoze. Alubamu zonna zasobodde okuba ate nga akubye, tewali alubamu n'emu emusaze. Emyaka 25 myaka gya buwanguzi gyagera okuba ate nga ajaguza. Asobodde okuba ate nga atobye n'endongo eno mu mbeera gye bayitamu nga teyali nyangu, basobodde okuba ate nga bakikubye paka akadde kano. Olw'eggwanga Uganda byasobodde okuba ate nga abikoze. Chameleon wa wano nga yeebaza bonna bannamawulire bamubeereddewo naye ng'agamba ggwanga mugye ekivulu kiri bwe kiti. Nsooka okucelebrating a relationship yange nammwe kubanga you're the media mwempita okulabika nti ntuuka mu bantu bange. So I really recognize you and appreciate your effort onto my career that has lasted a span of 25 years now. Yeah, papa siba kyenyagadde okwadressinga olwaleero ye thrill yeah, celebrating 25 years okuba representing Uganda as an artist, as a musician, si mu Uganda moka but beyond borders, and not beyond only borders but beyond continents, you know. So thrill egenda kubeera Lugogo Cricket Oval ennaku z'omwezi nga 10 February. Ojja kumbuuza lwaki sigikoze this year. Obudde badde bw'abayimbi bonna okulaba nti living again after the 2 years of lockdown. Furthermore era nabo congratulating nga abayimbi okuba abavumu benna awamu nga fraternity okuba tusobodde withstanding force eyo ne setback eyo, but we again back to life. So tuli mu partnership wamu ne Big Events. Ekintu kigenda kubeera kyanjawulo. Ye Chameleon ng'ategeeza nti ekivulu akitumye eggwanga mugye olw'ensonga nti amawanga mangi nnyo agayise kati gonna. Agambye nti abamanyi Oluganda ggwanga mugye. Agamba ku munno nti tibigenda kubeera bino ebya bulijjo. No. Tombuuza nti ate enjawulo etya. Already nze kenyini ndi wanjawulo kuba nsobodde okubeera consistent for the last 25 years. That means a lot of experience and a lot of music for you. So it's going to be a very different showcase. Tugenda kusanyuka bulungi nnyo. Actually nali njagala nagifula ya mitwalo 25 buli ayingira because of the 25 years. Nolo kwa fena tuwadde mu lockdown nga twagala buli mwafuna omukisa ogujjo gwenjoyinga ne Jose Chameleon Ugandan, you know, and I'm here to entertain to the fullest nga Katonda bwe yantonda ng'omuyimbi w'eggwanga lya mu Uganda. So mwenda bakwano banga bandaba mbainvite nze era mbabuukinze ennaku z'omwezi nga 10 Lugogo Cricket Oval bagiyise Legend ggwanga mugye. Ojja kuŋŋa nti Legend ggwanga mugye kikyentegeeza. Twasooka tubeera ne hit after hit ne tufuna saba eno n'esindogoma. Kati eno bagiyita ggwanga mugye because I'm inviting all people from all corners of Uganda. Oba ova Soroti, oba ova Mbale, oba ova Kitugumu, oba ova Arua, oba ova Kisoro, mwenna mbayise. Abaganda bakitegere nti bagiyita Legend ggwanga mugye. Mwenna mbakuulira omulanga gwe bayita ggwanga mugye mulabe bwe ngenda okuyimirira, mugye muwulire engoma bw'esindogoma, you know. Ekyemotoka ekyengoma kyo undoubtedly mukimanyi. Aya basi byonna bikoze okuyimba ayimbye awandiise ennyimba producer ne basabuddemu abasabudde. Chameleon agamba bamubuuza ku nsonga zino lwaki teyagenze Lugogo ate yagenze Kololo oba Nambole. Agamba nti ekisawo ky'e Nambole bakyakizimba bakyatereezaamu. We also anticipate okulaba tukosa bigger venues, but unfortunately we first considered Nambole Stadium naye nga tulina less partnership
We are starting to grow partnership. Girls related to the biggest events. Then together kufuna partners out. As we grow, we are going to grow to get to Nambole. On the other hand, Nambole is under construction. Twagezako bwana yetu gisobola, you know. Wali alowooza nti sigisobola Nambole. Naye ekikulu kya byonna eri under construction, so twafunye time eyo. Ate ng'obudde bugenda abantu bayonta baagala kulaba Dr. Chameleon performance. Aya basi ye Chameleon bamubuzizza lwaki yasazeewo okuleeta big events yalina obusobozi oba Chameleon agamba yalina obusobozi wadde abadde bakola ne kaafune ku kyenjawulo. Ekisookerwako biggest events family yange okwano bange. This relationship was established on friendship, not commercial adventure. Because twakwera bamukwano before we discussed it tugenda kukola fena event eno. On the other hand, we never promoters banji kituufu era nkoze nabo era nabo mbeebaza benkoze nabo gye tuvudde ennaku babe bankozesa ne tutuuka wano. Naye nayagadde nange nkoleko n'omukyala, nayagadde nkoleku gender balance, you know. Ate so omu yekka abakyala nza mubalaba manager Jibwali, but the truth about it is oni yali wali awokya, nayagadde nkoleko n'omukyala tulabe, you know. Ate nekira by the mabuli mazima nti we're just keeping at tukolagana na ne media yemu, I mean like the same people. Tegena funa ideas empya. So kanda bate ne biggest events kikyageno idea kikyageno kuteeka ku Chameleon. Era nyabo mbadde mbagamba ne team za fenanga biggest events fenna challenge muina nene muyimbi munene concert nene nekimanyi muli bakabya ideas tuzina. Ye Chameleon oyo. Chameleon wano yayise ku bayimbi bonna be batandika. Yayise Bobi Wine abeerewo ne Bebe Kulu. Nagamba bajje balabe ku ndongo nga bwegenda okutambula. Yabayise mu mutima mulungi wulira. Sina mulugwe invite nze. Era ndozo wulira bwe mbadde tandika statement ya so congratulating abayimbi bannange fenna from omuyimbi asembayo wansi bakanza asembayo wabu. You know? So bakwano bange bonna betutambule na bono olugendo, I must recognize, to be very sincere, I must recognize Mr. Moses Sali Bebe Kulu. Era mukama wa Moses Sali babala ba TV ku invite nze ku celebration ya Muganda with Joseph Chameleon erugogonge nakuzo mwezi 10 February jangola bibi nyambala akambalo katonda ke yantungi. You know? Ne Muganda Kyagulanyi Centamu Bobi Wine naye wanaba alina obudde bwe naye mu invite. Sirina muntu gwe sijja kuyita. Wabula kyenje okugendera sijja batuuza wamu. Omwaja kutuula eri atuula eri nenga bala muyimbi Muganda ab'omu. So bonna bali invite. Kitegedde agambye ne President Museveni amuyise asobole okumusiima kuba endongo agikubye oluswayiri alutumbudde mu ggwanga Uganda. Omukulembeze w'eggwanga naye kennyini baba buno baka bunaamutuukako naye mu invite nze. Kulwanso we are celebrating Uganda music and I'm one of those major players of this industry. Uganda wanga abantu bayimba oluswayiri because mbayimbiza oluki Luswahili. Bendera ya Uganda banayi situdde nti situdde ku lwango omu naye situlidde eggwanga lyaffe lyonna. So bonna bro, oba oli mulogo, oba oli mukristaayo, oba oli mukatoliki, oba oli mu orthodoxy, oba oli whatever it is. Siina class njaga nti bantu bajja kujja kushoya. Mwenna bana Uganda ba celebrating Uganda music nga Jose Chameleon akuyimbira music akunyumira mwenna mba invite. Ensonga zezeza Chameleon wano bambuziza Dr. Jose Chameleon bambuza ku nsonga z'okugoba aba Nigeria oba aba Jamaica mu ggwanga Uganda. Agambye ekyo tekisoboka wadde n'akamutoyinza goba muyimbi kubanga nabo bagendayo batya. So kujja omuziku w'abantu balala ku lwansonga naffe tugenda ewaabwe. Abo bawulira bagamba aba Nigeria batuzimbiko akayumba eyo. Opinion yaabwe naye nze mu opinion yange nange ngende Congo, nange ngende Tanzania, nange ngende Nigeria, ngende yonna nalentala. So teri nsi eswakera lunaku negamba nti music is a music exchange. Tulina okuplanning yatandika kufuna exchange eri fair enough. Naye nga tetukyali ku mirembe gigwa music w'abantu tutajja kuyimba onde. Naddala kati tuwaliwo ne social media biki music ajja kuba infiltrating oba mwagala oba temwagala. So basically tugezeeko bugeza kyekino kiba nti region gwanga muje yanjawulo tugezaako kuwanika music waffe to the world class. Maybe twalawo but it's never too late. Jangu olabe ogenda kulaba world class standards. Ye Chameleon yagambye bagenda kuba extra bitundu ebyenjawulo ne wako omupya music omupya agenda kuba ate nga gwaddako akadde kano. Kiba a little bit selfish tukola concert. Of course mulimu abantu abalyagadde okujja naye nga tebajja kusobola kutuuka Kampala oba means zonna embeera mukimanyiri. So tulina maiden concert. The maiden concert ye ennaku z'omwezi 10 Erugogo. However twafunye ne request abantu b'embalala nabo baagala tugendeyo. Bagana nabyo tubatwalira engoma eyo n'abantu b'embaali demands
tugenda abantu bagenzi badimani nga beetaga concert all over the country, but njagala nnyo amaaso tugateeke ku kino ekisookerwako ku lwansonga kino kye kigenda ate okuba buli ekiddako. Plans as well tulina okuyingiza mu kibukaamu event nga betugambye. We have a package of videos coming out with new songs. Sasha Vibes ayina zaatukoleddeko, Ian Pry ayina zaatukoleddeko, Bawa. There's a lot in song like for the build up to concert. Era batera music kuba mwagala music ekyo kyangu n'enkya tumuta byo Kamere agambye wakamonji nnyo. Chameleon agenda kubatenga akitambuza kyonna kitambule bulungi nnyo. Ba producer ab'amaanyi agenda kukwatagana nabo. Endongo agikubye ajja guza emyaka 25 agenda kubeera lugogo wagenda kubatenga akikubira. Chameleon abayimbi bangi nnyo abakutteko, ba producer ab'enjawulo asobodde okubatenga abalaze ensi. Chameleon bw'asobodde okubatenga ng'akikoze bye byonno mu Gwokubiri nga 10/2023.